fena Yesu atwagala yatufiira ku musaalaba Gologoosa ne yeewaayo ku lwaffe n'agamba nti ku lwabano kanfe bafune ki? Obulokozi obutaggwaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Saso nnyo okubalaba nti Mukama abakuumye era abaagadde nomuyita mu wiiki ey'obuwanguzi. Mukama n'ababeererawo. Emikama gamba Mukama mbeereddewo wiiki ewedde. Ti Mukama mbeereddewo. Mukama yeebazibwe. Era singa tabadde Mukama twakyandise tufune okubeera wano naye Mukama tumwebaza olw'ekisa kye ekingi ennyo. Wiiki gye tukubye mabega ebadde bizi, ebyokukola ebadde bingi. Twebaza Katonda nti wabaddewo ekyamagero eky'amaanyi olunaku olwajjo. Muganda waffe Paulo Wekesa, Dani Wekesa, yawasizza mukwano gwe Rona. Twabadde ku mbaga eyo olunaku olwajjo emukono eyo. Mukama yeebazibwe. Twabaddeyo ne ime abaloba bali ludda wa. Twabakiikiridde bannange. Amiina. Era ne basanyuka nnyo ne babeebaza byewamuweereza byonna. Twebaza Mukama nti basanyufu nga omwami n'omukyala. Kanisa yaffe twagala nnyo abantu okufumbirwa mu bufumbo obutukuvu. Amiina. Ne tukola ebirungi ebiweesa Mukama ekitiibwa. Weeyala kukkiriza kufuna mwami oba mukyala, saba Katonda y'abagaba bonna. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Musambe ku gawuni abaluganda kaka. Babaseeko ebyuma ku ngalo ezo. Mukama waffe yeebazibwe. Twebaza Katonda wiiki ewedde, ye wiiki eyasoose mu mwezi ogwa Maachi okubuulira enjiri. Ngenda kubawa ebyavuddemu mu byo dakika si nnyingi nnyo, naye twalabye Katonda mu ngeri enjawulo. Bameka kufa babuulira enjiri wiiki eyaggwa? Wagamba wena gwabuulira enjiri yimusa ku mukono tukulabeko. Lasito tobuulira ku njiri wiiki eyaggwa wangi ate Mase nedda. Wabuulira ababuulira nga tebalokoka yimusa omukono gwo. Okay, ankusubire wabuulira. Amiina. Wetwagalaawo njala kuyita Aunty Joy. Aunty Joy yetwali naye jangu Aunty Joy. Atotya jangu. Aunty Joy yetwali naye mu kubuulira enjiri. Yajja ng'ali mu kutya okwenjawulo ennyo n'agamba ye n'asobola ntya okubuulira enjiri. Naye Mukama tugamba Mukama ajja kubeera naawe era bw'otasobola okukulembera eri Yesu ono yatufukamiza so mu makkati ga luguudo. Wali mu makkati tumusabire alokoke. Jangu tuwa obujulizi Aunty Joy. Yesu yeebazibwe. Amiina. Kitiibwa kimuddire mu Nazaaleesi. Amiina. Mukama yatukola bulungi last week. Ogenda mu field okubuulira enjiri. Era Mukama n'asisinkana abaana be. Twali ne Pastor Godson nga yatukulembedde, Uncle Paul n'abalala. Mukama n'akola obulungi, abantu baalokoka ne twebaza Mukama. Nze nali ndowooza oba ebigambo ngenda kubijjawa naye bannange Omwoyo Omutukuvu mulungi. Yampa ebigambo nanzija mu fiya nampa obuvumu. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire. Amen. Mukubireko mu ngalo. Totya nti nno tolina bigambo bijja kujja. Mukama yeebazibwe. Nyala kuyita ne Uncle Paulo. Uncle Paulo jangu. Uncle Paulo y'omu ku bakulembeze baffe ababuulizi b'enjiri. Kakati ababuulira enjiri nga waliwo yali abulira mukyala yali musiraamu. Kale omukyala ono n'ajjawo olusiraamu olwalabu lwonna. Naye waaliwo omusiraamu omulala eyalokoka. N'alyoka amugamba gwenu nibadde ojja mpolampola. Gy'oli nange gye nnali. N'ayiwa. Jangu tubuulire Uncle Paulo obujulizi obwo. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Mwasuze mutya bannange. Last week twabuulira enjiri era Mukama yeeresa n'alaga obukulu bwe n'obulungi bwe. Mukama yeebazibwe. Era njabbawo obujulizi n'omukyalo oyo atudde awo bambi ejja. You're most welcome. You are most welcome. She's a bit shy. Tategera bulungi Luganda naye ategeera Oluzungu. Yes.
Should have come the second service then. Yes, namusanga last week ne mubulira tubulira enjiri n'alokoka. Mukama ebazibwe. You're most welcome. You are most welcome. Amen. N'omwami oyo atudde awo. Amiina. Twansanyuka kufula abandi jangu. N'omwami oyo atudde awo ne Auntie Rachel naye twamusanga Magere last week ku Friday era naye ne mubulira actually naye yazze kuba namulagirira ajje. You're most welcome. Nice to see you. Don't worry, don't be shy. Praise the Lord. Praise the Lord. Amanya bantu Barbara Omimbo. Abiya. Mu bitono Mukama ebazibwe. Amiina. So twasanga omwami wali waggulu omukyala ali musiraamu ne tumubulira enjiri naye nga takkiriza nga kwegamba ye alaba ekintu ky'okulokoka kizibu nnyo eri gy'ali kuba ali musiraamu naye ate mubulira enjiri waliwo omwami omulala yaliwo oli omwami yali musiraamu n'alokoka kati yakyukira ddala n'ennyiri azoogera bulungi. Omwami oli yatunyumiza nga bwe yalinga aseesaamu mu byoto kuba yakulya ku kuzinga eyo mu nnyanja. Nabuli omusiraamu ono n'amugamba nti maama nange nali musiraamu naye nakola ki nalokoka. N'amugamba era ebyolimu kubanga ye omusiraamu yali agamba nti sisobola kulokoka lwakuba ndi mu kisiibo. Ono n'amugamba nti maama nange bwe nali ndowooza naye namugamba nti nalokoka lwakuba Yesu yakola ki yandokola yankyalira. Namulya n'ennyiriri butuufu Hajjati ebigambo byamugwako n'ebyokwogera ne bimubula n'aswala na buswazi. Mukama yebazibwe. Ne tubulira enjiri. Tukubire Yesu mu ngalo. Amiina. Twebaza Katonda nti mweno wiiki esoose abantu betwabulira enjiri gamba betwatuukirira betwabulira enjiri baali 132 be babawulira enjiri eno wiiki mu ttimu ezagenda ebweru. Kakati kwabo 132 be baddayo ne bawayo obulamu bwabwe omulundi ogwokubiri baali baserebedde nga bawoze ne basalawo obulamu babuddize Yesu Kristo. Kwabo 39 bo bagamba tebaagala kumanya bo bakoowu ne batugoba. Mukama yeebazibwe. Betwakyalira ogamba tulabe ku gundi ono yali mulokole n'agwa n'aserebera bali bantu nga 10 awo bwesu n'omusobyo. Ne twebaza Katonda nti kwabo 31 be baakalokoka eno wiiki esooka y'omwezi ogwa Maaci. Tutwere Yesu mu ngalo bannange. Kati kwaba 31 kwe tubali oluganda ono Barbara n'omukwano gwaffe erinnya salitegedde bulungi wamu n'abalala. Kakati bannange guno omulimu gw'okubulira enjiri gwonna gwaffe gwe nange bubanga walokoka obeera mu kkoddo oba nawampisa mbi okukumira obulokozi bw'omanyi obulungi wekka notabulya muntu mulala yenna. Mukama yeebazibwe. Nga bwe twagamba nti Mande ku Lwokuna tubeera muno mu Komamboga naye ate ku Lwokutaano tuddayo Magere kuba Magere twaliyo nnyo makubaggwa abantu ne balokoka. Tubaddeyo ne tubakyalirako tubabuuza wayo oli otya ebyo bifaanana bitya oyimiridde otya bwe bityo. Mukama yeebazibwe. Katugamba bwe tuti bw'obanga oli bize nnyo tosobola kujja eno kiri weewaawo naye gy'okolera emirimu gyo gy'ogula emmere akatale k'oyingiramu boda akutambuza takisi gy'obeeramu emirwano gy'obeerako abo babuulire ki enjiri banywere. Mukama yeebazibwe. Simi gye muli oba temuliyo mutambuddemu. Tugamba nti no bwe tusobodde kujja wano kiri weewaawo naye yonna gy'oli eyo kola ki buulira enjiri. Naye kyolina okola kyokka okutuwa ebifuddeyo mu buwandiike. Tulina foomu yaffe gyetujuzaamu ne tuyamba okuba nti netumanya nti noono yalokose ono tyakkiriza Kristo n'ebirala bwe bityo. Kale tugenda maaso ne akafaananyi akumbane tukalabe abakyala abo n'abaami abo ye ttimu yaffe esoose mu wiiki esoose waliwo abataalimu
naye nga ye ttiimu yali major wiiki yonna okugimalako era nga tukyagenda mu maaso okubuulira enjiri era mukama tusaba nti mukama atuyambe gwe nange tubeere basajja n'abakazi ababuulira ekigambo kya Katonda. Olunaku olwaleero njagala okwera ku nsonga egamba nti okubuulira enjiri kulina ebirungi ebikuvaamu. Okubuulira enjiri kuliko empeera, si ya bwereere. Mukama tatugamba okumunoonyeza lwa bwereere, bwe tumunoonya, bwe tubuulira enjiri abeera n'empeera yaffe, atusasula, atulabamu. Kama nti amiina. Akola atya? Atulabamu. Buli lw'obuulira enjiri ekigambo kya Katonda manya nti no Mukama empeera eba gyeri, oba wano ku nsi oba mu ggulu. Mukama waffe yeebazibwe. Tujja kwerawo byombi nga bwe tugenda mu maaso. Kinjagala okwalaga abooluganda nti bw'obuulira enjiri ofunamu, ne Katonda afunamu, n'obwakabaka bwa Katonda nabwo bukola ki? Bufunamu. Afiirwa ye Sitaani kubanga baba bakutte, baba bamusuuzizza. Mukama yeebazibwe. Alejjuka nti ye talina na kisa, abayagala kubakulubya mu Geyeena kubattira eyo. Naye bw'oba obuulira enjiri oba obataasizza nabo, naawe agibulidde ogifunamu, nawe gwe babuulidde naawe ogifunamu, n'ofuna obulokozi n'otagenda mu Geyeena. Kati bannange eno enjiri gyetubuulira gyetugerako erina empeera. Kyekigamba kirina okwenda olunaku olwaleero kuba mu kitabo kya Danyeri ekisolo 12 olw'esatu. Danyeri 12 olunyiriri olw'okusatu. Bayibuli egamba bw'eti mu Danyeri 12 olunyiriri olw'okusatu. Tugamba nti abagezigezi bali masamasa ng'eggulu, n'abo abaleetera abangi okutambulira mu butuukirivu balimala ng'emmunyeenye emirembe gyonna n'emirembe gyonna. Olunyiriri olwo Danyeri awandiika nga alungamizibwa Omwoyo Mutukuvu ng'agamba nti abagezigezi bali masamasa nga ki? Ng'eggulu, n'abo abaleetera abangi okutambulira mu butuukirivu balimala ng'emmunyeenye emirembe gyonna n'emirembe gyonna. Kati bw'obeera nga Bayibuli egamba nti no abagezigezi abo balibeeranga abamasamasa ng'eggulu, n'abo abayamba abantu okutambulira mu butuukirivu balibeeranga emmunyeenye. Ekyo bannange y'empeera ey'okubuulira enjiri. Bw'obuulira ekigambo kya Katonda aba abantu obazza ku mulamwa nga gye baabulira bavaayo ne badda eri Katonda. Bw'oba tobabuuliridde ekigambo kya Katonda bajja kubeeramu eryo ekkubo etali ttuufu ate bamale bazaalibwe eyo. Kati Mukama ye atugamba bw'obuulira enjiri obeera na mugezigezi. Bali begambye abagezigezi, ekitegeeza ti bw'oba tuli mugezigezi obeera ki? Wangi sinza yogedde mbuuza bubuuza. Bw'otabeera mugezigezi obeera ki? Musirusiru. Mu Luganda bagamba babeera bagwagagwaga. Is that right? Yeah, bagwagwa. Mukama yeebazibwe. Mubuuza kulina nnyo side ki? Kale todamu. Guno mwezi twala tubeera abagezigezi, gamba nti amiina. Tubeera abagezigezi ababuulira ekigambo kya Katonda ne tuyamba abantu okuva mu mbeera ze batambuliramu ezembi batambulire mu mbeera ennungi ennuŋŋamo ezuusa Mukama ekitiibwa. Olwo tubeera nno abantu abagezigezi naye nga ate mu kyempeera ekivaamu nti tusobola tuba tumasamasa maaso ga Katonda. Jjukira tuli mu nsi nga ejjudde ekizikiza, ejjudde obukaawo, ejjudde amaziga, ejjudde obulimba, ejjudde obwenzi n'obukuusa, kizikiza. Naye kati lw'oyimirira n'ogamba obaaye enjiri ekigambo kigamba bwe kiti, Mukama agamba tudde gy'ali, olwo nno botandise okumasamasa n'ekitangaala. Olwo abantu nga bamanya amazima, ng'amazima ge bamanya gabafuula ab'eddembe. Kansubira n'olwo olunyiriri oluddako byonna nja bigatta wamu nga tugenda mu maaso. Engero 11 olunyiriri lwa 30. Bane mulina Bayibuli zammwe? Bayibuli mwazirese? Muzigulewo, temuntundya butulizi bwe temulimba. Eno si theatre. Tugiwe Bayibuli zaffe.
theatre zibeera eri mukama yeebazibwe theatre zibeera eri engero 11 olunyiriri lwa 30 twasokedde mu Daniel 12 olunyiriri lwokusatu katuli mu engero 11 olunyiriri lwa 30 Bayibuli egamba bweti ekibala ky'omutuukirivu gwe muti ogw'obulamu n'oyo anunula emmeeme wa magezi. Eno version yange yawakala mukondoza eri ku screen naye negambye nti ekibala ky'omutuukirivu kyekiki gwe muti ogwaki so ogw'okufa naye omuti ogwaki ogw'obulamu n'oyo anunula emmeeme Bayibuli emugambye abeera w'amagezi ekitegeeza oyo atanunula mmeeme z'abantu kuva mu kufa abeera muki musirusiru. Kati Mukama atugamba tubeere omuti okuvaako ebigambo eby'obulamu. Teriyo bigambo bya bulamu bisinga bya bulokozi okumanya Kristo Yesu ng'omulokozi wo. Buli oyimusa eddoboozi lyo n'ogamba nti Yesu ye Mukama, kiggwanidde ggwe okulokoka olunaku olwaleero. Olwo nno obeera mugezigezi ate obeera omuti ogwo oguvaako ebigambo ebirungi ebireeta obutuukirivu mu maaso ga Katonda. Bwe tubuulira ekigambo kya Katonda kibeerako empeera yaakyo era kibeerako n'ebigenderako ebirungi gwe agibuulira n'oli agiwulira mwenna mufunamu naye ate n'eggulu nalyo lifunamu. Bayibuli egamba nti mu kwenenya kw'omubi omu yekka bw'atu ku nsi eggulu lyonna lisanyuka ne likuba engalo ne lisanyuka ne lijaganya. Lwaki? Lwa mwonoonyi ki omubwati. Naye kati gwe weewuunye ffe twafunye abalokose 31. Tukubire Yesu mu ngalo bannange mu wiiki ewedde. Tukubireko Yesu mu ngalo eziwerako bawulugana mulimba 31. Bayibuli egambye omu bw'ati eggulu lisanyuka naye 31. Mukama atuyambe tubanyweze. Tuba tubuulira enjiri lunaku lwa Mande olwokubiri wano kumpi wetuli mu kitundu kyaffe n'ensanga omukyala. Mukyala ono yali musiraamu. Mukyala ne mubuuza maama oludde ku nsonga zino ennya ez'ennono ezikwatagana nawe ne Katonda wo. N'agamba sizuulyangako. Ne nzitandika manyi njala tuzikwate kubanga nnyangu nnyo. Esooka Katonda akwagala. Yokaana 3:16 egamba etya? Katonda bwe yakola ki? Bwe yagala ensi eno n'okukola ki? Mwalidde kyeko? Mama yatutubuza. Muweddemu. Kale nja kabalekeraako tutandikiraawo. Katonda akola ki? Akwagala. Bajjukize nti Mukama yakutunda ng'omuntu, toli mbizzi, toli nkoko. Oli muntu otegeera, olowooza, olina amagezi, oli wakitibwa, oli w'amaanyi. Ekyokubiri n'obajjukira bannange wadde nti Mukama akwagala waliwo ensonga yaggwaawo yali ki? Olubereberye 3 omuntu n'ayonoona buli kimu Mukama kye yali ateeseteese. N'ayonoona ne wajjawo olukonko masekkati g'omuntu omwonoonyi ne Katonda omutukuvu. Olwo nno ng'omuntu tasobola kusala kuva eno gy'ali adde eri Katonda. Y'ensonga ey'okubiri. Ey'okusatu n'omugamba omanyi Mukama olwo n'ayiiya. Mukama n'akola ki? N'ayiiya n'aleeta Yesu ku musaalaba n'afuuka olutindo okutujja eno mu bubi n'atuuza mu butuukirivu. Haleluya. Olwo nno nga emboozi enogaanya omuliro olwo enjiri ewooma. Bameka mumanyi nti enjiri ewooma? Kati temukimanyi naye enjiri wetuka neewooma n'ogiwulya nga yeeyo. Mukama yeebazibwe. Ensonga esembayo n'omugamba kati n'omunnange olina okusalawo. Tulina akafaananyi akali omwo mu katabo kali kenya okubalaga. Kalimu omusajja eyagaana okufugibwa Yesu ng'atudde ku namulondo ye asase nako. Yesu amugobedde bweru. Ne kasaaka akaddako nga y'oli agambye nti kambeere nga Babula yalokose
nenfukamira wansi Mukama abeere Katonda wange kati nomubuuza kati maama salawo oyala kubeera sayidi eno oba sayidi eri bonna abasinga mpozi nga balogo obulezi tasobola kugamba tujja kubeera ku sayidi eri enkyamu awo no mugamba kati guli bwe gutyo lokoka kaakano yo olokoka otya ddamu sala bweti gamba nti ayi Mukama olunaku olwaleero mpaddeyo obulamu bwange gy'oli nsonyiwa ebibi byange jaya amanya gange agabadde mu kitabo ekyokufa gajjeeyo ogazze eno mu kitabo eky'obulamu kati olokose kati ng'omunyonyola kiki ekigenda okubeerawo kikibaddewo biki ebibadde kisooka Mukama amusasira ebibi bye ekyokubiri amanya ge gawandiika mu kitabo eky'obulamu ekyokusatu afuuse mwana wa Katonda n'ekyokuna ali mu ttuluba lya njawulo nnyo kaakano kati aba alina kukola ki ekiddako kwe kukula teri mwana gwe bazaala ne bateekaawo ku ttale ajja kufa kati naawe oli bibi mu nsi ey'omwoyo kigwanidde okuba nti okola otya jja ku kanisa yiga okusaba funa bayibuli batizibwa mu mazzi amangi kuŋŋaana abooluganda abalala ng'enjiri ewedde Mukama yeebazibwe haleluya tubeere bagezigezi abantu bafa bagenda mu geyeena Mukama tulimugamba kibananga abooluganda enkuyanya n'enkuyanja y'abantu buli lunaku bafa gendako emulago wano twagenda okujja omulambo gwa mukwano gwaffe Jeff yafa motoka ya mukona emulago ku mochare buli dakiika 2 ebeerayo emirambo gye baleese emipya egya accidenti egyabaki ng'emirala gifuma buli dakiika emu bwe giti nene weebuuza bano baalokoka gwe nange nga simanyi ansa banange tulina obuvunaanyizibwa ng'ekkanisa oyina abooluganda tebalina bakulokoka mu maka gammwe oyina ssengaawo ne kojja ne jjajja tebalina bakulokoka ani agenda okuba buli ebigambo bino tobeera musirusiru naye tulwa ekigambo kya Katonda olwo nno tufune empeera ez'okola ekigambo kya Katonda era Mukama ye si mulyaza amaanya wadde n'akatono Mukama atukowola gwe nange tubeere abakazi n'abasajja abeewaddeyo okubuulira ekigambo kya Katonda mu kigambo kya Katonda mwe muli empeera eno eribeera ey'olulango etaliggwaawo kubanga wabuulira ekigambo kya Katonda era wabuulira enjiri eyo gy'okolera ne kusoma gy'ogenda gy'oba osimba amakanda balirwana abo ye baalokoka Yesu waki Mukama yakuteekawo awo obeere nabo kumpi obabuulira ekigambo kya Katonda Mukama wanna nga atuyambe tubeere ettabaaza tubeere omuliro tuyakayakane ng'emunyeenye tuli kubeera na kizikiza buli otayogera ekigambo kya Katonda oba takizikiza naye ekigambo kya Katonda kireeta ekitangaala n'obulokozi Mukama kyatukoolera ekyokukola nti mu kyo tukifunemu empeera ey'obutuukirivu era Yesu ye bw'ati bwe yagamba mu Yokaana 15 n'olunyiriro 8 Babuli egambe bw'eti nti bwe mubala ebibala ebingi muba bayigirizwa bange ne Kitange agulumizibwa Yesu ayogera ebigambo bino mu Yokaana 15:8 agamba nti bwe mubala ebibala ebingi mubaki bayigirizwa bange ne Kitange akola atya agulumizibwa kitegeeza buli bw'otaba na bibala tobeera muyigiriza wa Yesu era bakwegaana takumanyi takulabanga nako Mukama nanga tusaasira kaliko okutwegaana tubuulire enjiri abamu ku ffe tutya okubuulira enjiri gamba nayogera ki simanyi Bible simanyi verse simanyi ebyo bite gwe yimusa kamwako mwoyo mutukuvu ajja kukako ayogerere mu ggwe obeere ekibya obuli ekigambo kya Katonda totya yogera ekigambo kya Katonda ekyo nga bwe kiri abantu bagamba walokoka jjo nabadde nali ngenda wa ku Lwokuna ndowooza nali ngenda mukono ningenda okunywa amafuta tuli ku petrol station wali omwala atunda amafuta alabika bulungi yeekozeko bulungi biki nene ngamba nawe tujja kunsubwa n'okubula ekigambo kya Katonda nenyigawo ne mugamba yo waayi nkulaba olabika bulungi nene mu Yesu olabika bulungi Mukama yebase miki yakola etambula n'agenda weli atuula wakolera n'ajjayo ka notebook akatabo ke n'andaga devotions yakoze olunaku olwo kitegeeza muki mulokole nene n'asanyuka n'agamba okoze bulungi okumbulira ku kigambo kya Katonda
Mukama yeebazibwe. Abantu balina ennyo ekigambo kya Katonda. Bulowooza nti buli mwakiwulidde si kituufu. Twatumanyi kino twabulira enjiri wano kumpi buli mwaka tubulira enjiri mu kitundu kyaffe kino eky'Ekkomamboga wano. Naye buli mwaka bwe tujja ebeera abantu abapya abasenga nga bagamba eri bosanga bagamba simena kuba nti waliwo n'ekkanisa. Imagine okuva wano ekkanisa eri wano naye nga oli asobola nagamba tamanyi waliwo ekkanisa. Tamanyi. Kale abamu ku bo tubabuulira enjiri Mukama yeebazibwe. Naye ate abalala tubayita mu kkanisa kubanga tubalina amakanisa. Abamu babeera bali kama nja kubeera nzija kusomera waka wange. Neyefuula reverend, neyefuula pastor wakawe, yakula nnyo kimu eky'ekkumi awaka, ye choir master, ye usher, ye mukebezi. Ye kaki? Ye kagutunda, ye kaguyisa, ye kagunywa. Hallelujah. Bannange tulina by'okuzannya. Ogw'otambula naye oyo, gw'osoma naye mu kibiina, gw'okola naye. Akusale naye baakulinaanya oyo, tubabuulire ekigambo kya Katonda. Ogwaffe gwakubuulira, Mukama yalukola. Mukama yeebazibwe. Amina tewali. Kale, tugende mu maaso. Kale, kakati mbadde bagamba nti, Yesu era agamba nti, bwe mubala ebibala ebingi, muba bayigirizwa bange, ne Kitange agulumizibwa. Kitegeeza kino, buli tutabuulira njiri, Mukama tagulumizibwa. Ani agulumizibwa? Mumbulire bannange. Ani agulumizibwa? Ani ayagala sana ogulumizibwa? Yazze wano ali mu kkanisa muno? Kati waba teyazze oyo, kaki kye tukola? Tugwawa. Kubanga bwe tugamba nti netujja kubuulira njiri, tuba sayidi eri. Nate bwe tugenda okubuulira enjiri ya Katonda, tuba sayidi. Kati bw'oba tolina olina mpaweebwa ogwawa. Mukama bannange atuyambe tufune empeera ey'okubuulira ekigambo kya Katonda n'okumuwa ekitiibwa kubanga ye Mukama. Kambajukiza abooluganda nti okubuulira enjiri si kugamba nti kya buntu eky'oku nsi kuno, naye Mukama yatuwa ekiragiro okubuulira enjiri. Ekiragiro kitegeeza nti kiina oba kigwanidde okukolebwa, oba oyagala oba tokola ki, kubanga kiki kiragiro. Kati enjiri gyetugerako bannange si bigambo bya muntu, naye ebyo bwa Katonda. Guno omwaka ne guno omwezi ng'ekkanisa twagala okubuulira enjiri, era tusaba Mukama abantu abalina okulokoka guno omwaka 500. Essaala yaffe alesi kulokoka bulokozi, naye ng'ate kulokoka n'okukula mu by'omwoyo ne bafuuka abayigiriza ba Yesu. Kisobokera ddala. Omwaka gaggwa abantu abaawulira enjiri mu mwezi ogwa Maachi baali abantu 554. Kitegeeza nti tugamba 5 si kyawala nnyo. Senga ennamba ebeera nnene abagenda okuwulira enjiri. Mukama yeebazibwe. Tubuulire enjiri bannange. Tubuulire enjiri. Ffe abafunamu. Tulifuna engule. Haleluya. Tulikubirwa mu ngalo atuse mu ggulu. Oyo omulamu oyo Brenda Tema yabulira enjiri. Goleta omulamu oyo baabana abantu be babano layini emugobaako emabega. Tulifuna engule maaso ga Katonda. Tokikolera ggwe, kikolere Yesu n'ekkanisa. Mukama ffenna atuwadde obuvunaanyizibwa okubuulira ekigambo kya Katonda. Mukama akuwadde omukka. Mukama akuwadde amagulu okuyimirirako. Mukama akuwadde obusobozi okwogera eri bakasiru. Kasiru ayinza okwewozaako n'agamba awo maanyi munnange nzina ye kasiru weewaawo. Bannange si we kiri, naye kaakano gwe nange tulina amagulu aga, n'okulaba tulaba, n'amaanyi tulina. Mukama tuli mugamba ki bannange? Mukama atuyamba abooluganda. Ebyokwekwasa tunayiya pakadde kumanyi eri abamu kufe nga ofuna kyewekwasa leero ekyo bwe kibuka n'ofuna ekirala enkya. N'omwezi ogujja n'ofunayo ekirala, onootuukusa ludda wa maama wange taata wange. Tosubwa biva mu kubuulira njiri oba ebyo Mukama byagaba eri abo abagibuulira. Kaakati njagala mpumbe mu bino tulinamu amasomo nga 3 ge tujja mu lunaku olwaleero. Kusookera ddala amagezi ag'okuwangula emyoyo.
teriyo magezi gasinga okuwangula emyoyo okuwulira enjiri okusinga ago agagenda ne gatwala ekigambo kya Katonda. Buli abuulira enjiri abeera mugezigezi bwe yatugambye. Ate ngo amagezi ago Mukama yagatuwa era gwe ogayina nange ngayina. Tetuyinza kwekwasa nti Mukama tetuwa amagezi na kutegeera. Naye ng'ate ebivamu ku byo mwe muva essanyu. Gwe okimanyi nti omuntu bagamba nti nzikiriza Yesu, essanyu libeera lingi nnyo. Ku lunaku olwokutaano naye n'ebyokukola byali bingi. Neŋŋamba bannange tugende tubulenge nava eka neŋŋamba Mukama mpaayo leera omuntu omu kuba buli butono nnyo. Twalina nko Pawulo ono ne Rachel ne twambuka oludda wano ku neighborhood wano ewa Erosi waffe, Erosi ow'amawulire. Pawulo naŋŋanga Erosi mwennyini ow'amawulire. Nze nga ndi ku bbali nsaba Mukama omusajja ono akkirize Kristo ng'omulokozi we. Tuba tuli awo ng'eriyo omugenyi azze okulaba ono omukulu Mukama waffe w'amawulire. Bwe ndamulaba ne mwanyiniriza ne ngamba kakanandikire wano onooli amumaliriza era mumeggere eri. Mukama yeebazibwe. Tugenda okumaliriza nga Mami Mulindwa naye alokose. Ng'alokose. Newankubadde yangamba abeera sayidi za Namuŋŋona. Ne lwena okumuweereza kalinki ka saavisi yaffe. Ni Mulindwa n'alokoka. Mukama yeebazibwe. Tubeere bagezigezi ng'ebisota ne tubuulira enjiri. Mukama kyatwagaza. Akamwa tukayina n'ebigambo tubiina. Tulina Mwoyo Mutukuvu. Tulina kyakwekwasa bannange. Mukama atukozese tubeerenga ebyo ebibyabye mu maaso ge. Enga jjukira nti bw'omala okwangula emyoyo egyo empeera nnene mu bwakabaka bwa Katonda ojja kukwayakayakananga emmunyeenye mu maaso ga Katonda. Ensonga ey'okubiri, ekitiibwa ekiva mu kuleeta abantu abangi mu butuukirivu oba mu bulokozi. Ofuna ekitiibwa kubanga Mukama bonna abawa ekitiibwa abaleeta abalala bonna okuva mu bubi okubazza mu butuukirivu. Funa ekitiibwa amu okumunoonya ekitiibwa weera kitiibwa maaso ga Katonda, buulira enjiri ojja kufuna ekitiibwa. Mukama yeebazibwe. Tubuulire enjiri mu kyo Mukama ajja tuwa obumu. Ate n'ekkanisa bwe beekuze tubeera bangi tweyagala ffenna wamu ne tusinza. Ate mu kubeera obumu omwo mwe tufuna amaanyi okukola ebirala bingi ennyo. Bameka abali babaddeko n'ab'eŋŋanda zammwe nga bali batamiivu naye nga omutamiivu akugamba omwenge gw'omu teguwooma ng'alina okuva mu nnyumba anoonye batamiivu banne banywere wamu baguwoomerwe. Ani era bawuliddeko? Weewunye anywa omwenge tera negunywa yekka, alagunya n'omuntu omulala bagende bennamugeyeena. Ate beteekamu ne kashi kubanga eri abanywa b'omwenge nawo nga talina ssente kavunaatuka mu kirabo bw'ati omwenge gubamala bulungi. Ono n'agulira ono n'agulira n'oli bagenda ofuna munnanga batamiivu. Bw'oba nga beesi basobola okukikola bwe batyo naye ate ffe Mukama yeebazibwe. Simi gye muli eyo. Omutamiivu tayala gunywa yekka. Okay, abalaba omupiira baagala okugula boka, alina okunoonya abalala we bali bagende balabe Arsenal bwekuba Man U okugifufuggaza. Manyi abaman U bagenda katukunkomera ku musaalaba. Mukama atusaasire. Ezimu ku mpeera eziva mu kubuulira enjiri y'ekkanisa n'okukula. Ekkanisa ya watoto gye nakuliramu yatandika nga bagiyita KPC. Nagituukamu nga ndi mu senior 2, senior 3. Nga kyambala kinu pale nyimpi. Naye ebimu ku byakoze ekkanisa eyo kwali kubuulira njiri. Ogenda nga masomero universities kubuulira njiri. Ekkanisa nekola ne kaakano. Ekkanisa ekola kubuulira njiri. Alinya nnyo ekkanisa fenne ekule nga tetubye bantu balala amakanisa sumi gundi jangu eno twegatteko atwagala twene mu batu bajjeyo. Ali masabo tubajjeyo. Betwagala abo bamalaya ebyo tubatuuze wano mu kanisa bayimbire Yesu. Bano bakuba ebidogo sumi batendeka ali abo twagala babeere wano begatte kwangu Emmanuel.
Mwana ba billboards eberako abaana bawala abalungi abo bena beepimudde biki ebyo betwagala wano nga balokose. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Abakazi n'abasajja babeereyo nga baliyo balowooza bali mu ggulu naye nga bali ku nsi. Amanala gabayinze. Basula mubire waggulu mu bbanga. Abo betwagala balokoke badde eri Katonda. Bajja baweereze. Era nsaba essanyu nga Mukama abantu b'otugattako abagenda kulokoka. Twagala migugu gy'abantu abajja kutugasa. Twagala abantu abajja okugasa ekkanisa bakasonera bakabaka bwa Katonda. Mu bo muvemu abayimbi, muvemu abasumba, ababuulizi b'enjiri, abakola ku bya media abo twagala abo abakuba ebidongo abo. Paka budde kejenge bajja bakuba mu overnight. Mukama yeebazibwe. Yenjiri Mukama jatudde okuyibuulira mu biro byaffe betulimu kaakano. Omwaka gwe tusenyesera ku nsonga ya olunyiriri lw'ebikola by'abatume essula 2:46 nti Mukama n'abagattako mu kkanisa yaabwe buli lunaku abalokokebwanga. Era Mukama Katonda ye mwesigwa gwe twesize okitukira mu kkanisa eno. N'ekikusatu kisembayo nti okulangirira kw'enjiri okukulu kugobererwa. Buli lwe tubuulira ekigambo kya Katonda okulangirira kubuulira enjiri kugobererwa. Era Mukama Katonda bwe tukola kino tubeera abagonvu gy'ali ntufuka kyagala tukole oba tubeere. Okubuulira enjiri abooluganda nga bwe nabagambye si mulimu gwa muntu omu neggwa ffenna. Buli omu kikumukwatako bwe nange kikukwatako. Era Mukama atukoola tubeere abakazi n'abasajja abeewaddeyo okubuulira ekigambo kya Katonda. Njagala okubajjukiza abooluganda nga tumaze wiikendi esooka tugenda mu wiiki ey'okubiri. Kati twagala mu wiikendi eddako kubanga eno esooka wagamba walemererwa. Nja kukubuuza wiikendi eddako owaayi kati otuuse ludda wa? Ngenda kulemerako. Mukama yeebazibwe. Tubuulire enjiri. Mukama yeebazibwe. Wiiki ey'okubiri etandika lwaleero. Sande paka Saturday ejja mu maaso. Tuteeseteese obujjanjabi oba medical camp. Ejja kubeera wano ng'ennaku z'omwezi 27, 28 na 29. Ye wiikendi esembayo ya guno omwezi. Kaakati tusobodde okufuna abasawo abakugu. Nebaza mukyala wange kuba mukyala wange musawo. Mukama amukozesezza. Mukama amukozesezza. Tufunye abakugu. Tulina abakugu ku nsonga y'amaaso, ab'amannyo, ensonga z'abakyala, okwekebeza kookolo, abagenda okugaba omusaayi, bingi. Ejja kubeera nnene. Era tusuubira nti abantu bajja kubeera bangi nnyo wano naye nga tubabuulire bajja kuba bajjanjabibwa mu mubiri. N'ekiseera kye kimu nga tubabuulire n'ekigambo kya Katonda. Obanga bayingira, obanga bafuluma, obanga bamaze, oba tujja kwenyiga waawo. Bw'obanga walokoka tungamba nti oli bize nnyo, tukoye oba bize bwo. Bo tubukooye bambi. Tuweeyo akaddo gy'oyambeko abantu babuulire enjiri. Obabuulire enjiri. Mukama yeebazibwe. Bw'oba olina abalwadde bonna baleete bajje. Tujja kubeerawo ne consultants ennene zotasobola kugamba mulamu babulijiza nibadde nga ziri expensive nnyo okugendayo oba okuzifuna. Nezijja kuba nga bwe ziri. Lwaki? Twala kubuulira njiri nga tuyita mu science. Mukama yeebazibwe. Yesu yabuuliranga enjiri naye yawonyanga n'abalwadde. Si bwe kiri bannange? Kitwagala okola. Abalwadde bakole ki? Bawunyizibwe. Twegatteko bannange. Mujje tukwatire wamu tusobole okufuna empeera ey'obuwanguzi era empeera ey'obutuukirivu. Kambajjukiza akatabo kaffe ketugenda okukozesa okubuulira enjiri. Kampa ekifaananyi ekyo. Keeko amateeka 4 ag'ensonga ez'omwoyo. Ke nabagambyeko okusookera ddala nti Mukama akwagala, ekibi, Yesu n'omuntu n'omwatuza. Tugambye nti bw'obuulira enjiri obeeranga emunyeenye emasamasa. Njagala ofumiitirize obwengulanga bonna bulimu enzikiza. Naye bw'obeera n'omala olaba emunyeenye esooka ebeeranga eraga owooluganda ali mu Kristo Yesu. Kubanga obeera mu Yesu oba yakayakana.
era n'ekizikisa kiba tekikulaba kikwika kubanga olina ekitangala mu ggwe. Kakati wewunye nti bwe tubeera abooluganda abangi abalokose awandibadde ekizikiza wabeerawo ki kitangaala munyenye. Tuli banange munyenye ezo ezimasamasa mu kizikiza. Bameka bali baddeko mu kizikiza mu kisenge kyammwe nga bamasanyalaze gagenze naye noddira essimu yo nosaako etaala kibeera ku kizikiza kigobebwa si bwe kiri. Kati n'enjiriba naye bwe tubeera bwe twogera ku kigambo kya Katonda tuleeta ekitangaala. Bayibuli egamba nti tuli baana ba kizikiza ffe tuli baana baki bakitangaala. Ekitangaala ekyo tulina okutwala eri abantu bonna abanabakkiriza ku Kristo Yesu ng'omulokozi bwabwe. Njala kumaliriza okwaddamu okubakuira omulanga. Mukama ayagala tubeerenga emunyenye ezimasamasa mu kubuulira ekigambo kya Katonda. Eno wiiki ewedde bwe bange kwemeredde tobulidde enjiri tukusaasidde naye kakati eno etandika tetugenda kusaasira. Twagala buli muntu buli wiiki tufunayo mwoyo ki mudeemu twagala mwoyo ki omu atojja naye wano. Abange benabulidde enjiri wekedde bwenamba kubedde amasimu bansuubiza bangambye bajja sibalemu eno saaviisi ne mbalinze saaviisi eddako. Tetukowa kuba masimu tubayite baveeyo bajje badde eri Katonda kamafeeyi baswe. Njagala obeere naawe nange yakanenga emunyenye olw'okubulya ekigambo kya Katonda. Tuvuname ku mitwe gyaffe tutule ku maaso gaffe tusabe. Mukama Katonda omulungi tukwebaza nnyo nnyini ddala ekigambo ky'otuwadde olunaku luno olwaleero. Ekigambo eky'okubulira enjiri wamu n'empeera evaamu atuli ekigambo kya Katonda. Mukama tuwe obuvumu. Sitaani bala tukwatidde natulemesa okubulira enjiri wiiki ewedde. Eno wiiki etandika Mukama tulangirira tujja kuba n'obuvumu era Mukama ajja kuba n'amaanyi ag'Omwoyo Mutukufu nti buli gwe tunaabuliranga enjiri ajja kulokoka. Era Mukama tuwe omwagaanya n'omukisa ogwo wiiki yonna tufunenga Mukama abantu abalina okubuulira enjiri. Oba tukola nabo oba tusoma nabo oba balirwana baffe oba baŋŋanda zaffe Mukama twenyike waawo twede bagezigezi. Mukama tuyambe tusobole okuba tino tumasamasa oba twayakayakana nga emunyenye ezibeera mu kizikiza. Mukama ekkanisa tusaba ebeere ekitangaala wakati mu kizikiza eky'abantu obutakkiriza. Mukama twegala tubeere mu kitundu kino ekyakomamboga ng'ekitangaala Mukama kyakayakana n'omuliro n'ekitangaala eky'amaanyi nga buli omu akirengera eri wala ennyo najja ng'adduka misinde afune ekitangaala kino. Mukama nyweza abooluganda abalokose wiiki ewedde 31. Mukama mutwekubedde amasimu nga tebagakwata ne Mukama gomero najje bali. Mukama bakuŋŋaanye bakunge Yesu baleete Mukama mu kkanisa bakumanye babeere nga bakuula mu ggwe bafuuka abayigirizwa Yesu. Mukama naffe abooluganda buli kinoomu mu kkanisa muno eyalokoka twala obuvunaanyizibwa okubulira ekigambo kya Katonda era tufune n'empeera ey'ekivaamu mu linnya erya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Koleti. Twebaza Mukama nti no mu kyaki yaffe waliwo kyaki ng'ebyenjiri tebabyogerako bagamba kitwale visa byokka bye baliko kitwale kola ki naye nga okubuulira enjiri. So twebaza era twongere just tuweyo eddakiika ntono twebaze Mukama ku ttiimu ya GFM ebulira enjiri. Tubateeke mu maaso ga Mukama wiiki eno. Taata tukwebaza.